Bannayuganda mwenna tugenda mu kalulu teweesembereza independent. Alright, okay. Mu mawulire ge tulina essaawa zino era nga ge gakagwawo Moorfields Hospital eddwaliro liri nakutegezaako olunaku olw'eggulo nti Mwami Museveni kyabadde kimaze okubeera nga kizuulwa nti yandibanga yeesolosezza munda mu ggwanga erya Bungereza okufuna obujjanjabi obw'amaaso n'endwadde endala. Katuulo kakkane tuulowulire ebigambo bifulumye. Essaawa zibadde 11 ez'okumakya Moorfields Eye Hospital ampuliriza ebigambo ne bifuluma. Nange ne ŋŋamba sigenda kubeera nga ndwawo kubeera nga nkakutuusaako kati yessaawa obitegeere. Omusajja yalekawo kampeyini ze n'asalawo n'agamba nti agenda kusinkana ababede ab'enjawulo oba oliawo abantu abali special abatasobola kubeera nga balinda. Kaakati ebigambo bifulumye mukwano gwange ampuliriza nga birungi si birungi ogenda gawulira lunaku lwaleero embeera yeeyo saawa zino zennyini. Moorfields Eye Hospital ggwanga lya Bungereza kibuga London ebigambo byongedde okubeera nga biranda. Bannayuganda abasangibwa mu diaspora naddala eggwanga erya Bungereza balinnye mu kyoto bano beesaza akajegere. Omukyala amayiddwa nga Flavia Namulindwa ono nga badde wangalya mu ggwanga lya America yakomawo n'asaba kaadi ya NUP wali mu Gomba East. Kakati ebigambo bikyuseemu ono jjukira teyafuna kaadi. Olunaku olwaleero ogenda kuliya ebigambo ng'ono kaadi ataagifunye nga MP abaddeyo. Ebigambo bifulumye bwino afulumye bannanga basajja nsolima. Medad Segona ono nga yakali amaggwa Busiro East ataafuna kaadi ya NUP ne bw'oba omusajja Mathias Walukagga Mulumba. Kaakati naye mu mbeera y'emu laba ate abasajja baleese ebigambo ebirala ebikwata ku musajja ono. Ogenda kwewuunya abasajja bano ogenda kutya ensi mukwano gwange ampuliriza. Nkugambe nti General Museveni byasiba bikutuka. Olaba akakuba akakaguriini wano ggwanga lya Bungereza. Bungereza lyerina eggwanga tuli mu UK kibuga London ebigambo birungi si birungi. Kati mukwano gwange ampuliriza atanaba kubeera nga otwegattako nja kukusaba n'obumbefu video eno soko jimpere ekigalo bubanga oli mukadde wano. Bubanga oli mpya nja kukusaba soko subscribinge bw'otyo konene ku kade oluwaka goteekayo ng'ono aleme kubeera nga akuyitako ng'akusuba busubi. Mukwano gwange gwe ayagala amawulire ag'enkyukakyuka. Olunaku olw'eggulo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalemeseddwa okutuuka Embobende gye badde alaga ku mmotoka era ono yatuuse n'okutambuzako ebigere ng'ayita mu nnimiro oluvannyuma n'alinnya boodabooda. Kaakati nno Inginiya Simon Byabakama ono nga yakulya akakiiko k'ebyokulonda ebigambo bimwonoonekedde mukwano gwange ampuliriza. Kyokka nga RDC oli eyaganye Mwami Kyagulanyi ogenda Emitiiyana okugulawo offices eza NUP ono yandigobwa ggwe yandigobwa omulimo Maneya ne Emmye nga wenjogerera ebigambo bimukaayidde. Jjukira nti ono yavudde n'ategeeza ensi tayinza kukkiriza abantu kuva eri Masaka kuva Kampala kuleeta ebipikipiki byabwe kulekania mu kibuga Mityana oba oliawo. Kaakati nno ono yeerabidde nti no tagunywa aguwanda nti era abaaliko abantu bakyamu nnyo nga Nnajjolo. Kaakati nno olunaku olwaleero akabatwawa nga ntulege taasulewo taasibewo yamuli ku mumwa ng'omulimu gwe Maneya ne Emmye kubanga ono yamenye amateeka aga presidential candidate eyaweebwa olukusa okubeera ng'agenda mu bitundu byonna okusinziira akakiiko k'ebyokulonda. Kaakati ono yamulemesezza kitegeeza talina mulimu. Kansoke nkujje e Bungereza wulira ebigambo abasajja tebatudde mu Bungereza. Mwami Museveni ali ku kyokya. CDF mbatuusaako amawulire tindi wano ku Moorfields Hospital. Museveni walowooza nti ajja kujja bamulongoosa amaaso ng'Abannayuganda Uganda babonaabona emyaka 40 mu bukulembeze tetulina yadde eddwaliro ly'amaaso naye omwami yasazeewo ajje wano e Bulaaya e London mu ddwaliro lino erisingayo okubeera ne treatment eya waggulu nnyo ku bikwatagana ku maaso. Kati alowooza cataracts oba cancerous ebyamukwata edda ku maaso ge agenda kukozesa ssente z'Abannayuganda ajje wano aspendinge olw'okuba ssente z'Abannayuganda ezakozesa ssente za muwi wa musolo. Era mbakunga tuli wano lino ddwaliro lye tuliko tulinyoonya Museveni tumunyoonya tuli ku investigation wano munda eri tulinayo abaffe abagenda okutuwa information ekwatagana kunakyemaliro ono ne bw'anaayingira wano ekiro tumuliko ne bw'ajja ku misana mulaba that is children side. Kati abaana abato badde eri kati abakulu be badde eno kati banga mwagala okujja wano
muviiramu wali ku Old Street mujja ne Northern Line kati mulaba Green Line eyo Green Line ekuleetera ddala ku entrance y'eddwaliro n'ekukubira ddala wali era kati nzirayo nga kyenjagala okubalaga eddwaliro lino nti eddwaliro kadde nnyo n'eriko department empya nga bwe mumanyi nti eno Bulaaya bazimba buli lunaku muliraba Moorfield lyeryo muliraba Eyes Hospital mukalabaako akagambo kaako muza mukalabye kati we wano Museveni wa planning okujja naye naffe tumwambalidde Museveni ne bwanajja ekiro mu ttumbi weetuli Museveni ne bwanajja emisana weetuli a clear message to the dictator. We are waiting for you. We've taken out our time to look for you. This is our first day of hunting for you. Oyinza okwebbirira n'oyingira wano ekiro ne bakukolako n'ofuluma mukalaba Moorfield Eye Hospital kubanga abamu bayinza okugamba nti AI mwana ffe tuli Bulaaya gye tukulidde ne Uganda nsi yaffe tujagala nnyo kati kandaba oba nsobola okakinga waggulu wali mulabire ddala mulaba waggulu wali bawandiiseeko nti Moorfield omanyi oba nakafuna sijja kafuna wali waggulu mulabawo mu blaaka bawandiseeko Moorfield Eye Hospital King's George Extension weewano eddwaliro lino lye mulaba ndowooza kati ne bwe nzijjako video kati wano ambulance ndowooza muziraba n'abantu abazze okukolebwako bali wano kati kyekyo abamu abatannabakirabira ddala omanyi Omunnayuganda yagalira ddala information entuufu ate ffe twasalawo okubawa information ddala entuufu lyerina eddwaliro kati eno emergency nga bwe bubimanyi alaba Moorfield weewano kati Museveni omuntu ayinza okugamba nti teyayingidde munda eyo ffe munda tuyingiddeyo tukunga tumunyooma mulaba kati kamala okunyooma fast. Can I have the shirts? Yes. Umulaba. Tumunyonya omubbi. Wonna we tumusanga. Look at the toilets. Badde nyonya mu toilets. Aye. Out of order. It's not working. Yeah. Thanks. Okay. Ndowooza kati akukajja bamala. I think this is enough to tell you that here we've covered and we are here looking for this brutal dictator. Thank you. Nakutegezeza n'olunaku olw'eggulo amawulire agataabadde malungi gagava munda mu State House Entebbe nga gano gaabadde galaga nti waliwo okugugulana ng'oggyeko obulwadde bwa Mwami Museveni wabula famire yokka nga yo erimu okusika omuguwa era nga bano balina okunenengana kw'amaanyi nnyo balina okwerumaluma kw'amaanyi nnyo ng'ekiwayi ekimu kigamba nti baagala General Muhoozi mbugafuuke pulezidenti kyokka nga balala bagamba ekyo kikafuuwe Muhoozi okufuuka pulezidenti balina kubeera nga bwagira ate omusajja amanyikiddwa nga bawo mukyala amanyikiddwa nga Natasha ono nga ye muwala wa Mwami Museveni omukulu kakati omukulu oyo amanyiddwa nga Odrek Rwabogo kakati famire yekutuddemu era okusinziira ku mawulire ge nabakoledde eggulu nga galaga nti abantu abamu n'Entebbe baavaayo mu State House tebakyasulayo beesulira Nakasero nga bano batya
nti ekiwayi kino kyandirumba kiri ne babaawo ekibatuusibwako kakati nno bano kwe kudduka ne baga nti omugezi woosuze emirembe ne bwaba wabi wabawe wammwe kakati bano baatuuse okwawukana olw'obuyinza bwe balwanira kati bino byonna nga bigenda mu maaso eGomba East omukyalo ono gw'olaba yali yasaba kaadi eya NUP abeere ng'afuuka fulaga beyala ajje kuba MP obwa Gomba East kakati wuliriza ebigambo omukyalo ono bwe baamala ogaba kaadi y'omu ku bataafuna kaadi eya NUP wabula ono teyavaayo kulaga mbeera yonna mbi oba okubaawo kyateekawo kyonna kyonna ekiraga nti ke bamumye kaadi olwo bintu abivuddemu nga bannaffe abalala betuze nga tulaba ne balangira ne bagenda mu ZDF ne balangira ne bajja independent kati omukyalo ono yafuuka kyesirikidde be nga enkongo y'omu lusaalu mwanyiraze Sister Marie eggwanga lya Switzerland ebigambo bye bino Sister Marie uliriza nnyo Flavia Namulindwa abadde wangalira mu ggwanga lya America era ng'ono abadde mbunkuba kyeyo mu ggwanga erya America wabula okwesimbawo bwe kwatuuka ono yasalawo n'alinnya ennyonyi nadda okwabwobwe ajja avuganye ku tiketi eya NUP jjukira nti ono ne mu kusooka ng'akyakola okubukedde TV yayagalako okuvuganya ku kadi ya NUP naye teyafuna mukisa gugiweebwa ku luno n'akomawo wabula ate amawulire gazzenga mabi bwe bamaze okubeera nga baveetinga ono y'omu ku balemeddwa okubeera nga bafuna kaadi wabula ate omusajja amanyikiddwa nga owa MP owa Gomba East laba bwakola amanyanga omukulu amanyikiddwa nga Saz Godfrey uliriza nnyo wano kigamba nti Sazfrey God ono oba God Saz Godfrey owa Gomba East gye buvuddeko nga amaze okufuna ng'afuna kaadi mbu omusajja ono kye yakola ekyewunyisa ensi yakwata kaadi eyo oba obuwanguzi obwo n'abutwalira omukyala owa NRM eyali avuganya kamyufu ka NRM n'atafuna kaadi ya NRM okujikira abantu b'eggomba kati mbu omusajja ono yakwasaganye n'omukyalo ono bwe bamaze okukwatagana ne bagenda ewa Genosale uliriza ono amaze okufuna kaadi yaffe wabula agitute wa Genosale ng'ali n'omukyalo oli wa NRM eyagwa mu kamyufu ono ntwebuuza ewa Genosale yabadde akimyeyo ki bigambo byayogeddwa ebigambo byafulumye ngenda bikuwaako biwulire kubanga muyinza okulooza nti muwaayiriza kumba omusajja alina bwino wuno wano waali MP waliwo amawulire agayitiŋŋana nti Flavia Namulindwa bandi baga bamuwadde ekifo omanyi yali yeesimbyewo ku Gomba East naye bandi baga bamuwadde mu Gomba East bandi baga bamuwadde mu Mpigi Women MP kubanga ekifo ekyo tebakigaba jjukira abaddewo ng'akivuganya ennyo bamuyita Nambooze Teddy ate Nambooze Teddy ono ayina question mark mpitirivu bw'otunuulira okubyaddamu 2023 2024 awo wonna nga bamuteekako ekyokukutana ani n'ameeri yakyambadde nga bagamba okukuta ameeri yakyambadde simwekakafu mu bigambo byakola bagamba ab'NUP abali mu Mpigi balina engeri gye bamubuusabuusaamuko kyova ne kaadi tebaagimuwa webuuze disitulikiti zonna baazo lwaki ye kubanga akabuuza kangi mujuke mabega ali 2024 nga n'akanyufu tekanatandika bazze nga bamwogerako nti akukuta n'ab'NRM ate yeteekateekamu nnyo olukungu kati Flavia Namulindwa yandibanga either bamuwadde ekifo kya Gomba District oba nga bamuzizza mu Gomba East tukyagenda maaso n'okunoonyereza amawulire ago amatongole twabagamba nti TikTok ekuwa amawulire nga si masengejje ne tubagamba nti TV zikwata amawulire zigasengejja ne zijjamu ago agagwanidde okubaleetera ne ffe tubaleetera amawulire nga si masengejje tugire nga twetegereza ensonga eyo Sadiq Kata kaakati nno ebyo ng'omaze okubeera ng'obiwulira era ng'omaze okubeera ng'obitegeera nakutegeeza waliwo abasajja abayita ba elite oba ba elite oba abayivu abaasoma ab'ebitiibwa abayivu abagezi abatagala kubeera nga bakakanyizibwa kati njagala owulirize ebigambo Sam Masias Walukagga Mulumba adduka ekibabo ono nga y'omu ku bantu abaweebwa ebitiibwa Ssaabasajja Kabaka yakwasiddwa kaadi ya Busiro East era ng'ono abantu bangi bazze bamuyisaamu amaaso n'okumutyoboola nga bagamba mbu olekawo otya looya olekawo otya omuyivu n'owa omusajja ow'akadongo kamu wabula okusinziira ku bigenda maaso ku gurawundi nga nange natuukayokko era nakutemera akatambi wano nenkakuwa ku mukutu gwaffe nga gurawundi eyogera kirala nga ne media eyogera kirala wabula ng'ekyasinga okubeera nga kituzaamu amaanyi nga EMC
oba akakiiko k'ebyokulonda aka NUP akasalo kalonde Sam Mathias Walukagga Mulumba dduka ekibabu kaali katuufu. Otuuka ku gurawundi twabala obululu 17 nga tugenda tubuuza abantu ssekinnoomu ab'enjawulo mu bifo eby'enjawulo 17 nga bagamba nti Walukagga, abantu 2 nga bagamba nti Sseggona, abantu 0 nga bagamba nti Haji Kiyimba, nga kino kyongera okukakasa n'okulumiriza n'okulaga nti akakiiko k'ebyokulonda omuntu gwe kalonda gwe kwakwasa kaadi yako yali mutuufu nnyo okusinziira ku bigenda maaso wali mu Busiro East. Ampuliza kigenda nti omusajja ono amanyikiddwa nga Sam Mathias Walukagga Mulumba era ono gyawangalya mu bitundu eby'emaya, wabula atera mu mbeera y'emu ono abadde mmeeya owa Kyengera Town Council, nga kitegeeza nti ono embeera z'abantu azimanyi bulungi nnyo ab'omu kitundu ekyo, si mupya kubanga amaze emyaka 5 ng'aweereza mu Kyengera Town Council nga mmeeya. Kati kitegeeza nti Mwami Kyagulanyi ne NUP bonna kw'ossa akakiiko k'ebyokulonda bwe baba nga baakuba ttooki ne batunulatunulamu ne baga nti Sam Mathias Walukagga Mulumba okusinziira ku gurawundi tosobola kubeera nga owakanya, kubanga obubonero bonna bulaga nti Sseggona abantu baamukoowa, Sseggona abantu baamunaaba, Sseggona abantu baamubuuka. Jjukira nti bano be bamu ku babadde n'obukundi obw'enjawulo ennyo nga baakola zi opposition naye nga baazifuula zaabwe myaka 5, myaka 10, myaka 15, myaka 20 bali awo beetooloolerawo. Kaakati nno embeera efuuse embeera egaye era nga we twogerera omusajja ono yamaze eddogobwa mu parliament, oba oyagala oba tuyagala, wadde yasazeewo kujja bwa Namunigina n'akabonero ke oba ssaawa, ndowooza ssaawa, agenda kubeera nga akabonero kano akeesiba ku mukono ak'essaawa alabirengako obudde. Awatali ekyo talina gy'agenda kulaga. Abantu mu Busiro East nkugambye nayitayokko ng'abasinga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu waasonze ewali omusajja Sam Mathias Walukagga Mulumba, bonna bateeka akalulu kaabwe era ye ansa yaabwe, nga kino kiddidde okubeera nga Sseggona ono olwamu makaadi eno ya NUP agenza ayogera ebigambo bingi nnyo, ebigambo ebiyitirivu ennyo, ebigambo ebinene ennyo, ebigambo ebikonjera, ebigambo ebivoola, ebigambo ebiyisaamu amaaso n'okulaga nti era ye akyali w'amaanyi nnyo okusinga ekibiina. Era okusinza ku mawulire galaga nti omusajja ono wakujja independent mu bitundu bya Busiro East, wabula ate era gurawundi eraga nti wadde yasalawo n'alangirira ono ng'agamba mbw abataka baamugamba tebayinza kuleka kifo kino nga kyereere, alina okukomawo ku independent, at least yesimbewo nga independent. Kaakati nno abataka abalimba ono ampuliriza basaana kibooko. Bino byonna nga bigenda mu maaso wali mu Busiro East nabo tebatudde, abasajja Walukagga tebatudde, akalulu bakanoonya nga misala na kiro, nga kino kitegeeza nti Sseggona ate ayongera okubeera nga asereba. Jjukira nti ono yebuvuddeko mu Busiro East yasooka n'awangulayo n'emitwalo gy'abantu gyali 5, kaakati ate bwe yegatta ku kaadi ya NUP yayongera okufuna obuwagizi n'obuganzi n'awangulira eddala ng'ali waggulu n'obululu emitwalo 8 wano mu Busiro East. Kaakati nno ani omusajja wuno Frank abyogedde. Ebisanja bina mu parliament omeze n'envi bunyindo nenga ku ground abantu bakufiringa. Envi ozimeredde mu parliament. Omaze emyaka 20 osurvivinga ku taxpayers money. Sente ya mu wa musolo yoliko. Nenga ku ground. Nie. Honorable Gasiaji. Honorable. Interface with the people. Abasomedde Harvard, abasomedde Oxford, abasomedde Cambridge University. Nenga Gasia mwerere. Neno sango omuntu nga yakoma mu P4, yakoma mu P7 na yenga akyusizza obulamu bw'abantu. Okitegera ndowooza. Kyekiri abaana bana banti mu nsi muno okozeemu ki? Bali kujjukira ki? Oba kulya buli na kunywa? Bano bempulira ababaka omaze ebisanja bina mu parliament omeze n'envi bunyindo nenga ku ground abantu bakufiringa. Envi ozimeredde mu parliament. Omaze emyaka 20 osurvivinga ku taxpayers money. Sente ya mu wa musolo yoliko. Nenga ku ground. Nie. Honorable Gasiaji. Honorable. Kakana mwami gashunga. Tigera ndo. Honorable. So what? Mubatya kubanga temubamanyi, muba respect abo temubamanyi. Nze respecting abavuzi ba boda okusinga ababaka abo. Waba boda. Yes, kubanga wa boda yebezaawo. Na yono. Feti mubezaawo. Obadde mu parliament emyaka 20. Waliwo n'abadde emyaka 25. Wena abadde emyaka 35.
naye nga bw'ogenda ku ground ekisinga okulwa abantu nvunza n'obeera emyaka 25 mu parliament ng'abalonzi bo ebidiba entekwe zinywa amazzi nawe kunywa. You deserve to be called honorable. Ng'abakyala bakyabavugira ku boda ogenda okuzaala. You deserve to be honorable. Tolina bulamu bwe bukyusa. Yes. Obulamu obukulembeze kukyusa bulamu. President Kagame yatugamba nti okusoma nga tikugenda kukyusa bulamu obwo. Family yo ne community yo atasoma nga akyusiza family ye ne community ya kusinga. Atasoma ng'abantu be obulamu bukyuse nga yakikoze akusinga. Wetenga degree nina degree certificate. Sudi ina degree meka. Wava muna ina meka. Baga kali ina meka. Sudi ina abakoze omutwalo gumu mu 10. Omutwalo gumu mu 10. Wava muna ina abakozi 13 basasula. Netubeera ku mikolo ne batuuze omubaka maaso nga Sudi ali wali. Omubaka kubanga mubaka. Omubaka. Abuza kyabakoledde. Nothing. Wali benkula bango hostinga nabo bobera nabo ku TV ne ngamba mujeko gasiya. Sagala kulaba. Era gwe kungu nkusasira. Kubanga yo TV host bili musibo muleta. Nze gashumba singaze yali kola shozo awona basiru besalireze. Twagala kulaba baka. Sagala basiru. Ndi allergic ku basiru. Abaka basiru. Ndi so disappointed mu babaka. Very disappointed. Ndiwo funa kune bizibu nabo mkuwa. Ojikira katoto hatu. Nakola ki. Be mulugunye lwaki wali bakubamu ebiti. Nakola ki yajaye enjuba. Tobatya. Sina omuntu gwenti akunsikuna byo. Ajaye enjuba. Wasingo respectinga Yoweri Museveni. Museveni yasomerawa Tanzania. Yasoma ki? Jejikule political science. Ndage bifane byenga graduating. Tekirabangako. Atufugide emyaka emeka. Agenda kufugana mu 5 mu wangula. Ati ali mu 31 yamazi kino kyawedde. 2026 2031 kyawedde temukidda namu. Tetukidda namu. Kyawedde. Ne on tutenyo badde njagala osiga. Kakati nno omusajja ono gwolaba ye Dr. Engineer Simon Byabakama ampuliriza ono olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ategeeza ensi nti abo bonna kababeere ba poliisi kagabeere magye kababeere ba RDCs abagaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'agenda walina ogenda bamenya mateeka. Omusajja agamba nti buli kimu kyayogerwako dda, buli kimu kyakkanyizibwako dda, roadmap yafuluma ng'eraga buli mwamu mwami Kyagulanyi walaga nti ennaku z'omwezi ezo zennyini alina okubeera mu kifo ekyo okwogerako eri abantu n'okunoonya akalulu. Wabula kyannaku nnyo nti mwami Kyagulanyi buli lwajjayo omutwe abeeko walaga oba oli okwerako okwadressinga abantu n'abawagizi be poliisi emukugira. Banoona ku luggulo twasembeyo okulaba poliisi ng'emukiise ebimotoka naye nga yabadde agenda okuba olukuŋŋaana wabadde tewatuuka na ddakiika 2 ng'otambuza bigere nga watuuseewo dda. Kakati nno abasajja balayidde ne bakiika emmamba mu kkubo ne bakiikawo zikabangali n'emmundu ennene ziwakadaala nga bagamba nti sala wano tukwamire. Kakati nno mwami Kyagulanyi kye yakoze kwe kusalawo okuyita mu nnimiro n'ayita mu kasooli n'awalampa ensozi n'agenda n'agwa eri mu maaso bw'atyo n'afuna bodaboda nemungereyo. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso akuli akakiiko k'ebyokulonda Dr. Simon Engineer Byabakama ebigambo birungi si birungi. Musajja watu naye ali ku pulesa, ali ku bunkenke, ali ku mpiso. Era ono kyaddaaki yeevuddemu n'ategeeza ba RDCs bonna nti mwami Kyagulanyi talina kukolwako fujjo, talina kukwatibwako, bamuveeko anoonya akalulu ke oba wangule oba tewangudde alekeyo naye nga tebamutataganyiza. Simon Byabakama agamba kyannaku nnyo okulaba RDC ng'ow'Emityana eyavuddemu ebigambo n'avaamu omwasi n'agamba tagenda kukkiriza President Kyagulanyi Ssentamu kugenda mu disitulikiti yawali ey'Emityana mu kibuga kubanga alina abantu abava e Masaka, alina abantu abava e Kampala era mbu ono y'omu ampuliriza. Kakati nno ebigambo ne biranga byamuddugalidde omukyala oyo RCC oba RDC ow'Emityana ebigambo ne biranga bimufungulidde. Jukula nti Engineer Simon Byabakama olunaku olwajjo yasisinkanye delegation okuva mu NUP oba mu National Unity Platform bano nga badde bagenze ku kitongole ky'ebyokulonda okwemulugunya oba balina nabo eddembe okubeera nga banoonya kampeyini bakuba kampeyini ne batambula mu makubo gonna
ng'abantu abalala. Engineer Simon Byabakama agamba tebabeeranga kaawo ne balowooza kutuntuza candidate omu abalala nga bo bali kaweweevu. Kakati ono agamba okuddamu okulaba omusirikale yenna wuliriza eyeekiise mu kkubo lya Kyagulanyi oba ow'ensujju yenna eyeekiise mu kkubo lya Kyagulanyi ono tulina kubeera nga tumulya buli tumugayabugaya ng'agayagaya sumbuusa sobole okubeera nga ekimuwujja tukimwanula kubanga tewali tteeka lyonna Mwami Kyagulanyi yabeera amenye okusalawo okugenda awo we yayogerako ne Electoral Commission nemukkiriza nti ennaku z'omwezi ne West awo olina okubeera wabula bwe kiba nga yakkirizibwa okubeera nga talaga Uganda. Kakati bano abasajja bo baba bategeeza ki bano abasajja abamulemesa buli walaga abamulemesa buli wadda abamulemesa buli kyakola bano abasajja baba beetaaga kikubanga bwe kiba nga Simon Byabakama agamba nti Mwami Kyagulanyi waddembe okutalaga nga bw'ayagala kasabira nga tagenze mu kitundu ekirimu candidate omulala kyokka ate yo poliisi nega nti tetuyinza ebyo bikkiriza tolina gy'olaga. Kati twebuuza ku Engineer Simon Byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda ne poliisi ani asinga amaanyi kubanga ono agamba teri kuba bantu teri kunyigiriza bantu teri bakuba mutiya gaasi kyokka ate bali be baana baliwo ebyo byebakulembeza. Jjukira nti ne ku 2021 abantu bangi abaatuka okubeera nga bafa obumbulaga obwemage ng'abantu bano oba oliawo bakuba n'abakuba byasi ate ng'ebyasi byabakuba tebaziza musango yadde n'akamu. Okusinza kwa lipooti ya fuluma yalaga nti abantu basoba 50 be baafa mu kalulu kali akaggwa wabula nga akalulu kano tunaba kubeera nga tulabamu otiya gaasi ow'amaanyi ennyo tunaba kubeera nga tulabamu okuwamba okw'amaanyi ennyo tunaba kubeera nga tufunamu entiisa ey'amaanyi ennyo oba okufiirwamu omuntu yenna mu kalulu kano aka 2025-2026 ketusaba kyokka Mukama atuwewule. Kakati nno Engineer Dr. Simon Byabakama butereevu avuddeyo n'alya obuwuka n'atabukira omukyalo ono RDC ow'Emityana eyavayo n'abiteekamu feeling n'akakasa ensi tayinza kukiza Mwami Kyagulanyi ne NUP abavudde e Kampala abavudde e Masaka bayolekere ekibuga ky'Emityana mbu. Ono yagambye ekyo kikafuuwe tetuyinza kubeera nga tukikkiriza bwe kibanga olwo byagala okubeera nga batubuuze bubuuza ng'abantu bwe kibanga byetaagisa genda ku ofiisi tunaagendayo. Naye Engineer Simon Byabakama agambye okuddamu okulaba omuntu yenna aziyiza candidate yenna ng'ate kino kyakkanyizibwako nga kiri constitutional nga kiri mu mateeka omuntu oyo akangavulwe mu bufunze omuntu oyo akwatibwe kubanga abeera aziyiza gwa naggomola abeera amenye amateeka agafuga ebyokulonda abeera alinyidde eddembe ly'omuntu oyo ng'ate kyagenda okukola oba wagenda okuba laale already yakkirizibwa dda ne clearance ng'azifuna eza poliisi wali ampuliriza mu kibuga Kampala ez'ennaku nga 3 bw'okitaba ki muyinza n'obutaddamu mulaba bwe munaba muzeemu mulaba bino bye bijja okubeerawo. Waliwo theory egamba nti Museveni ali mu ggwanga lya London naye okusinziira ku sources zange n'okwetegereza okuli munda yabadde alina otwalibwa e London naye n'ennyonyi obulamu bwe tebusobola nnyonyi bbanga eryo so bamugidde consultant ne badokita ab'enjawulo okuva mu Aga Khan Kenya ne bajja awaka omumukolerako e Uganda n'okulikomendinga obulamu bwe bwe buli n'embeera. So siyole ye London yabadde ku mwanjo naye ate nga yabadde alina okugenda London naye nga obulamu n'embeera then ng'ate mwakamala okugoba nabbanja mu London. So waliwo fiya nga Museveni ensi emufundiridde emukutte wonna nga senga alinnye London amalwaliro g'e London galimu bannayuganda bangi ekyo kimwakitya nti bannayuganda basaasaanye nnyo mu diaspora mu malwaliro. So siyole ye London yabadde ku mugguukiro nebeera kansoni then ne bamuleetera abasawo abakugu okuva mu ggwanga okuva e Kenya mu Aga Khan ne bajja ne bamwekebejja okulaba kiki. Nabagamba Museveni emirundi ebiri gye yadduka ekkololo amaanyi ge yakozesa ekkololo senga yagasevinga ge gabadde gagenda okumumazaako campaign bamukuba energy mungi bamukuba ebiyise ebyo nga bingi
okusobola okwapiyalinga ng'alina amaanyi. Kati mu kwapiyalinga ng'alina amaanyi kyamuleetedde kubanga gyali mirundi gyamuddiringanwa. Amaanyi ge yakozesa okulaga public adduse yekyanzeemu abo akoze bw'ati ayogeza amaanyi ayanguye simanyi biki. So kyamuleetera energy ezo bwe zaggwako yayongedde okunafuyira ddala. Ebinywa by'omutima, speed omutima kwe gutambulira, ebinywa ebyo ebikuba omutima gupampinga omusaayi binafu nnyo nnyo. Kyova olaba n'ennyonyi bagimutiisa okugitambuliramu ebbanga eddene ne munafu ddala nga bw'okiwulira. Then ekireetedde ebyo byonna obulamu bw'okwongera okunafuwa ye pressure gy'alina ku bintu ebigenda mu maaso mu kampeyini. Bannayuganda balaze His Excellency Kyagulanyi okwagala okungi ennyo nga Museveni amanyi ekiyitibwa okwagalwa abantu. Ripooti entuufu agirina. Abantu bayagala Museveni n'abasasula bubi. Omukwano ogwo gwonna aguwulira ku sayidi eri n'awulira obukyayi bungi. 2. NRM emukoze bubi, emuliddemu olukwe, babadde bamutambuza ku laalizi ez'enjawulo nga bamuwa abaana b'amasomero. Muwala we n'akimugamba nabagamba luli. So kyamuyisa bubi nnyo era munyiivu. That's why nakyo gundi baziyimiriza. Oyo omusajja kiri owakiwanuka yeekobanye ne babbalamu. Abo bamafiya bennyini bali mu kubba Museveni bambi ankwasa ennaku kubanga nze ndi wa NRM. Kati bwe ndabanga ekibiina kyange nga bakijolonga bwe batyo kiba kinnuma n'embeera Museveni gy'alimu abantu be bamuliddemu olukwe be basinze omumukola obubi. Then n'abasoga ennyaniriza gye bayaniriza His Excellency Kyagulanyi amaanyi ge yalaze. Kati Museveni n'addira obujja n'ateekamu enge, n'ateekamu effibitizi, n'ateekamu essukuuti, n'ateekamu byonna. Akasajja ne kazimba ku mutima nga kalina n'ensuuluulu. Omukono gumu gulina ensuuluulu, omulala gulina embazzi. Kale ate mu gundi mu mbazzi alinamu pisito. Kakati ali awo ebintu nebimutabukako olw'okweraliikira okwo kyamweyongedde okumunafuya. Era nabagamba luli mujjukalo nabagamba President lwe yeewandiisa lwe bamukuba empisa awummule ne bagamba bamuteereko Channel 44 y'abaalabe eyigini ya Pastor Kayanja. Naye takyebeera aba ayagala okutunulayo alabe ekigenda mu maaso. Buli lwalaba ekigenda mu maaso ng'afa. Kati jjukira aba yafudde dda ate era n'addamu n'afa omulundi omulala. So yeyembeera kyobulaba siyole zino waliwo awamu kyobulaba luli twabakubira omulanga ne tubagamba nti bamikwano mwongere okututaasaako kiki netiwaka ebadde ki ano nanvuma buno nnyoko NRM kale kati ndiwo NRM kati sebo ndi wa NRM ndi wa NRM kati wamawulira information abasajja batuzimba ebisenge ku information naye ate nga naffe tulina okugijjira. So yensonga lwaki tubakubira omulango olumu tuvuga bannange mutuyambe bannaye kuba walabaawo nga solution ogiyina solution nga mugiyina software hardware byonna good information is very expensive okugisomola n'ebirala bingi. Kuwaligaddwa Isaac Shana webale kubanga ligaddwa ekkubo wagala anointed top fan naye bale kubanga teku police yine ezibyewo paka nabagambye kambalage kamera yiyo police ezibyeyo police yiyo emaze okubanga atezibawo ekkubo ligaddwa Bobi Wine unayingirawo uyayingirawo kamera 1 kamera 2 police yiyo kati kyekiddako sharinga video police emaze okugalawo era yetoloddewo emugamba toyingira tawuni ekikubo kyemmanyi kiikyo kyebagamba nakugambye tebasobola kutamuyisa ku kikubo kya ttaka police ekkuba erigadde bamugamba kwata wano this time around alabika era aganye lindako tulabe katomana kuba baligadde
His Excellency Bobi Wine ayagala kola kye yakoze egindi kamera zonna kumukulembeze bamugamba kwata wano agamba naye kiki ennyo katulabe bino si firimu bino bya ddala babano bagala kukinga baabo polisi yiyo nkambwe bulala shiyalinga bagala zikumamu lindako polisi yiyo giraba egenda maaso nayo ekwata ebifaananyi pulezidenti abagala naye bannange kasooke embalage pulezidenti wano polisi ngimaze pulezidenti wuyo limaze okuba nga liblokingibwa kubo limaze okuba nga liblokingibwa nga bwolengera abasebo ne banyabo mwena abatugoberera limaze okuba nga litekebwamu Uganda Police abawanvu n'abampi limaze abaganda bange basebo ne banyabo ate okuba nga ligalwa mbadde malaga vyeno mukirize embazeeko eri ewa His Excellency nenga liyo ligaddwa ekubo eri baligadde bataddemu emotoka kuba ligaddwa abapolisi tuli mbategeeza tubulayo eddakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe bagala tusindika eno gye twala essaawa 2 okutuuka ssaawa 11. Officer, please be reasonable. You are breaking the law. Tetulina kikyamu kye tukoze yemwe muli mukola ebikyamu tubulayo eddakiika 5 okutuuka ku lwale yaffe mutusindika eno okuweza essaawa wabula no kyebagala omutwala watwala essaawa 1 n'ekitundu otuuke waliraale ebigambo n'abo bapoliisi tetubeera ab'empisa balekera amateeka era batawali kikyamu kye tukoze tugenda kulale yaffe yaze ino wano we bazibye ekitwala eddakiika 5 okutuuka ku laali ssaawa 11 n'ekitundu gye baagala ayite ekitwala essaawa 1 n'ekitundu otuuka ku laali ababuuza ekigendererwa kyabwe takitegeera
eyo yempeera eriwo poliisi. Abuterefu president yagamba tagenda kuyita gyayagala bamuyise. Yagamba tagenda kuyita gyayagala bamuyise. Bo kye baagala mbeera abwetyo bwe kyatambula. Baganda bange muvuge vidiyo, mukole ekintu kimu, muvuge vidiyo. Engato zisibye. Obudde bwalaale bugwayo. Obudde bwalaale bwo buli mu kuggwayo. Naye yagamba tagenda kuyita gye baagala ate abenga ayita. Mukibi yoyo yakomanda nze baganda bange basebo ne banyabo.